Oli ku Bokati TV. Lero enkya ne luli Bokati TV. Okay, mbaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV mwala kwera mpozi nga ate mutulaba nze Sula Ssenyonga ate mpozi mbebaza okubeera nga mutugoberedde mu bintu byonna embeera yonna gye tubaddemu eyaffe ey'ebbaluwa tubagamba mwebale kubeera mpozi nga ate mutugoberera bulungi nnyo kano kabadde kanziruseeko bazze batuwa amagezi ku mbeera yaffe yetubadde baluwa zetubadde tuvaako emabega waliwo ebbaluwa ya Mariam ne Shakul tubeebaza mubale kubeera mpozi nga ate mutufollowinga bulungi nnyo nga mutuwa n'amagezi. Ebbaluwa gye twasooka naye ya Shakul ne Mariam ngezaako okwogerezeganya ne Shakul akyagaanye okubeera mu kamera tujja waŋŋana amagezi tumusalidde ki agamba ali willing okwogera nange naye nga si bya kamera kati nange ekyasala amagezi ndabe ki ekyomukolera tusobole okubeera mpozi nga tukwatagana bulungi nnyo. Olunaku olwajjo twafunye ebbaluwa okuva wa Nakirya yabadde Nakirya yes Nankinga noti Nakirya Nankinga amanya gafaanagana bantu bavudde bangi nnyo okubeera nga bakomentinga Nantongo Shirati yamusindiseewo Umaru Kakande nnono ono kyali waffe wa online MEDIAZ n'agamba n'ekirala azuukuke nga ku ssaawa 8:09 asabeko omuntu nnono story gye twakoze ey'omukyalo oli mpozi eyaweerezanga maama w'akasente maama n'akalya nga badigida ne boyfriend naye ate bambi agenda okudda nga tewali kiriwo kyonna teyamuzimbira teyagula dde akapoloti teyakola ki bwe yamubuuza ku byakasente ke maama yekyanga bwekyanzi n'amukolimira kale Nantongo Shirati tumufunye Anita n'agamba nti ye bw'alabye ye bwe yalabye tayito we yakomye okutegeera okitegeera naye n'agamba nti alumbe maama we amwatulira amugambe nti sente wazirya naye nazikulekera nyambo nsonyiwe siina buzibu bwonna. Sula, how are you today? Then Shirat Love n'agamba nti naye tulekeraawo okukema abantu ate maama anti maama sente azirya agamba ono mwana wange anaakola ki buli muntu ku sente akyuka obaani kale wadde banka batubba naye oba weewonyeza bingi sole mukwano naye essaala esinga zuukukanga ekiro ku ssaawa 9 osabeko bw'oba oli mu Uganda gende wa Pastor Tom akusabireko ojja kuwona. Kale gundi nyingi comments nyingi netusobola zimalayo olwakafunda k'obudde nabagamba kadata abamu tebakayina olunaku olwaleero nno era sitiiro ekisero kyaffe mukirabya amabaasa mwegali nnyo naye olunaku olwaleero tugenda gowinga digital twafunye an emergency letter oba email ono yatulumbye ku email yaffe ne batuweereza ebbaluwa eno kivola tetugenda jijja mu kasero ez'omukasero mweziri naye ate waliwo kyolaba nga kiri agent abaana bano bali abawala 6 beetaaga rescue bali mu kiyumba kale katusooke tufune bye bagamba baweereza email gwayagala wenna okubeera mpozi nga teweereza email ogenda mu email yo owandiikira noteekamu awali ekigambo compose notandika okubeera mpozi nga okompozinga tu awali oba address noteekawo Sula Ssenyonga 38@gmail.com Sula Ssenyonga 38@gmail.com osobola okuyita ku noti 7546 eyo WhatsApp number yange nenkubulira ekyokukola in case ng'olina kyoyagala okubeera mpozi nga te okola oba olina kyoyagala okubeera mpozi nga te otuwandikira. Bano nno baana bawala bali mu kiyumba bakoze ne video ngenda kubeera nga njibawa ne kansooke nkuwe email gye basobodde okuwandiika nga bakozesa essimu ey'omwana omu gye bagamba nti n'omuliro nagwo guwedde nako
nga baweereza. Kale nno abaana bano bali ku address kino kigende bekikwatako. Abaana bano bali ku address ya 7942 Northern Ring Road, Al Izdihal, Riyadh 12487, Saudi Arabia, Sakan 9200 333 45. Eyo ye address kwe bali. Bagambye batya? Ono agambye nti nze Aisha nga tuli abawala nkaaga okuva mu Uganda twaleetebwa ebitongole n'abantu obuntu okukolera e Saudi Arabia. Abamu emirimu bagifuna nga gya mu kiyumba, abalala tubadde tetunnafuna mirimu nga bagamba bakyatunoonyeza, nga n'abandi kontrakiti zaffe zaggwako naye nga tebalina bwe bakomawo waka oluvannyuma lw'ababaleeta okubeesamba. Abaana abamu babadde bakola naye nga tebasasulwa, ne kibaleetera okwekyangira ku Bawarabu oba bakama baabwe, era okukakana nga ffenna tusibiddwa mu kiyumba kimu nga bakama baffe baagala tubaddize ssente ze baatuteekamu, oba si kyekyo tukola ne tumalayo ebbanga eryategeeraganirwa mu ndagaano. Nga tujja ekyewuunyisa abaatuleeta baatuggyako ssente eziri wakati wa millions 2 ne 3 nga input. Ndowooza bino bye bagamba nti osasula ssente bwe ziti omulimu bwe guti, osasula ssente bwe ziti omulimu bwe guti, ekyo kibayita input. Gwali e Uganda atannabagendayo eri. Abali mu kiyumba bo bakimanyi bulungi input kye kitegeeza. Millions 3 ne 2 nga input. Kye tutaamanya, abamu ku ffe twali twatundibwa nga abaddu, nti ensonga lwaki bayagala tubasasule tubaliyirire ssente ze baatuteekamu. Ampuliza okyali ku Boka TV. Olunaku olwaleero tuli mu bbaluwa yaffe, naye nga ate ebbaluwa eno gitufunye olunaku olwaleero ejidde mu email. Kika kya email bawandiise ku mutimbagano ogwa Sula Senyonga 38@gmail.com. Abaana bano ne baweereza n'attachment ey'akavidiyo kengenda okubeera mpozi ng'ate nkuteerayo obeere mpozi ng'ate okifuna. Okusinziira ku baana bano bannyonnyola nti abaana bano basasula wakati w'obukadde 2 n'obusatu nga input, naye ate waliwo enkola ey'okubeera nga babagulanga abaddu. Newankubadde ng'otaddemu ako akasente, ne bw'otuuka eri Omubarabu yalina akasente ate kaakuteekamu nga bw'onoogenda mu kataleko n'ogamba nti nze oyo ekyo kiwala kisava, ekyo kirenzi kigimu kijja kusobola okukola emirimu gyange, nja kuwa obukadde 5 oba nfuna. Kati kitegeeza ogenda mu kiyumba ekyo ng'okolanga omuddu. Katweyongereyo. Okay. Nga bwe tuli mu kiyumba twagezaako okwekubira enduulu ku poliisi, naye nga wamma anti poliisi eno efa nnyo ku munnansi waayo. Tuli abaana 6 mu kiyumba, ng'abasinga balwadde, bakolola, abalala baakubwa emiggo, n'abalala babadde nga ku mpingu ebbanga lyonna nga zitandise n'okubeera nga zisalirira mu magulu ne ku mikono. Kale nno tetulina budde wabula tusaba buyambi okuva eri gavumenti ya Uganda, abalabi ba Boka TV, abalabi ba online MEDIAZ, abalabi ba The Final Channel, abawuliriza ba Radio SIMBA, abalabi ba SB4, Mama Fina, kubanga eddoboozi lyammwe lidduka era liwulirwa nnyo. Twagala kudda waka, kye kyokka
tetulina kye twagala kirala. We baatusibira address eri 7942 Northern Ring Road, Al Izdiha, Riyadh 12487, Saudi Arabia, Sakan 92 003345. Bwembeera nga nina bye mpronouncing obubi mujja kunsonyiwa, mukimanyi olulimi sirwa fuulwo, naye nga yeyo address kuba basibira abaana bano we bali mu kiyumba. Kati gwe ali wano e Uganda ng'omanyi address eyo, naawe ali e Bulaaya mu Saudi Arabia ng'omanyi address eyo, kuliko bannayuganda 6 abali mu kiyumba abasibiddwa eyo ababonaabona. Kansooke nkweka video kano n'oluvannyuma tulabe ekyokukola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubalamusiza nnyo mwenna ab'omu nsi eye Uganda n'abali mu nsi endala mwenna. Tubalamusiza nnyo nnyini ddala. Tuli wano fenna nga bwe mutulaba abana Uganda, tuli wano bangi nnyo nnyini ddala. Abamu babasibidde mu buduukulu, balwadde, babasibye emikono n'amagulu, tebasobola kwenyenya, tebasobola kuyimuka mu bifo. Amazima gali nti tuli mu mbeera nzibu nnyo nnyini ddala. Twetaaga buyambi era tusaba kuyambibwa okuva gye muli. Waliwo abalwadde kati ono bamukuba engalo zonna ne bazaasa, amagulu gonna ne bagaasayasa, ne bamusiba amagulu gonna era mumulaba. Tuli wano tuli bangi nnyo, naye mwenna abali eyo tubasaba mutuwe ku buyambi bwammwe. Tuli abaana 6. Amazima gali nti mujje mututaase, mujje mutuyambe. Abaana bakowola bali wano balina ebifuba, kwegamba embeera si nnungi. Bwe tubeera wano batusasuza essente, batujja mu kkubo, abamu ku ffe batusula ku makubo. Bwe batusula ku makubo ne batuteeka ku poliisi. Bwe batuteeka ku poliisi, poliisi tezaatuyamba. Wabula tusaba buyambi bwammwe okuva gye muli. Banange ab'emikwano mutulumirirwe, tulina abaana, tulina abooluganda baffe, twetaaga okukola. Abamu ku ffe tumaze wano emyezi 8, emyezi 6, amazima tetukola. Poliisi zaatukwata ne zituteeka owantu, amazima niga baatuteeka wennyini tetufunye kuyambibwa. Amazima tuli mu mbeera nzibu nnyo. Banaye mutuyambe, banange mutuyambe, banange mutuyambe, mututaase, banange mututaase. Abana Uganda mututaase, banange mutuyambe eye address. Amazima tuli bubi, amazima tuli mu kukaaba, abantu tuli mu nnaku, abantu bali mu kubakuba, tuli abantu 6. Tuli abantu 6 naye tewali buyambi. Banange mututaase, banange mutuyambe. Tuli bubi, bamikwano tuli bubi, tuli bubi, tuli bubi. Abana Uganda tuli bubi. Teri ayinza kutuyamba, teri ayinza kutuyamba, teri ayinza kutulwanyirira. Banange mutuyambe, banange mututaase. Mama Fina, Bakaluvini, SB4 mwena mututaase. Tuli bubi. Fa abali wano, fa abatono abaliwo be mulabako. Tuli batono abali wano be mulabako, naye abamu ku ffe tebatusasula ssente. Banange tuli bubi nnyo, tuli bubi. Amazima mututaase, tetukyalina buyambi. Abamu tebalya, tetulina ddagala, bwe tulwala. Abamu bafanga nkoko, bafanga nkukunyi. Banaye mutuyambe, mutuyambe mama. Banange mututaase, tuli bubi. Tewali atutaasa, tuli eno, twamalako contract zaffe. Ne batukasuka. Bwe tubagamba nti banange mutugwire tiketi, tebagala tukulira tiketi. Mulwanyire abantu baffe bali bali mu kufa. Banange muyimuke gwe kikwatako. Abali America, abali Oman, abali Rudda, wabanange mugolokoke, mutambuze video yaffe. Amazima tuli bubi, abaana bali bubi nnyo. Yenali eyo osobola tuyamba. Banange mutudukirire, tuli bubi. Banange mututaase, abaana bali mu kulajana,
kulumirira eggwanga banange mulumirira eggwanga twajja kukola twajja kubeezaawo famire zaffe naye tuli ente tulina buyambi amazima mutuyambe era mututaase tubeegayiridde nnyo tunaasanyuka nnyo nga mutuyambye tunaawulira essanyu nga mututaasiza amazima mutuyambe ne Mukama Katonda gye muli anaabawa nnyo omukisa. Otyo vidiyo eyo enyiiza nti Uganda emirimu mitono, abaana bavaayo ne bagamba katugende tukubeko ku kyeyo ewalala, naye ate babonaabonerayo, naye ate ne batafuna kuyambibwa okuva eri bannayuganda oba eri gavumenti ya Uganda oba n'abantu obuntu ababeera baabatwala. Poliisi yeeri etiitibya nnyo munnansi, eya wano etiitibya nnyo omuva Bulaaya, etiitibya nnyo omuntu atali munnansi, abo ba investor baani. Tolina kyosobola kugamba muntu oba poliisi ya wano ng'Omumerica oba Muwarabu oba yakoze ekintu kyonna. Ebitongole bino tugenza okukola okunoonyereza okusinga ng'abantu abatwala abantu bano ebweru ate bali mu gavumenti ya Uganda, n'abamu be bamu ku bakola amateeka, abalala ba minisita, abalala babuvunaanyizibwa nnyo ba businessmen abaweebwa ekitiibwa. So tusaba gavumenti ya wano muyamba abaana bano badde ewaka. Kyekyokka kye baagala, tebaagala ssente, tebaagala ki, wabula muyamba abaana bano badde e Kampala. Njagala okuddamu address eri 79442 Northern Ring Road, Al Izdihal, Riyadh 12 48 7, Saudi Arabia, Sakan 92 noti 33 34 5. Gwe wennaalaba vidiyo eno njagala ogisharinge eri emikutu egy'enjawulo gyonna gy'omanyi. Eri emikutu egy'enjawulo gyonna gy'omanyi, naddala online medias, The Final Channel, SB4, Radio SIMBA, gattako ne Mama Fina ko n'abalala. Musobole okubeera nga mpozi muyamba abaana bano basobole okudda ewaka bambi. Embeera si nnungi, ebintu nga bino nze bintiisa n'okwogerako. Mwe temuddamu kukoona motoka saagala. Ebintu bino olusi bikutiisa n'okwogerako, nti bw'oyogerako gw'obeera omubi, gw'obeera olwanyisa enteekateeka za gavumenti. Twalabako omwana eyali akaaba ng'ayagala kudda waka ne banna abalala. Honorable Betty Namboze yavaayo n'ayogera, ne wavaayo omubaka wa palamenti omu mukyala ate aludde mu gavumenti ya NRM n'akola statement n'agamba some of you temwina na wadde akakampuni ak'employinga abantu 3 ne muddaawo mwogera. Bannaye ba minisita baffe, abaana bano ekibadduse Uganda tewali mirimu. Bwe muba musazeewo okubatwala bakole e Bulaaya ate muleke kubatwala nga bya mu ttale nga bisolo. Abantu bano balina obulamu, balina bazadde baabwe, balina abaana baabwe be baaleka e Uganda, balina abooluganda lwabwe. So tulina kubeera mpozi nga tubayisanga ebyonziira. Kale fine omuwadde omulimu ogwo, naye omulimu ogwo naye gwe kennyini tosobola gukola, ne muwala wo tasobola kugukola oba mutabani wo, kyokka te ye ogumuguziza buguza, tomuwadde gwa bwereere. Tuleke kwesudiya, omulimu ogwo tomuwadde gwa bwereere, okumutwala agukole amaze kusasula obukadde 2 ku 3, kitegeeza ye bizinensi yo omufunyemu obukadde 3, omukozeemu amagoba ga bukadde almost 2 kuba tubimanyi. Viza ezisinga mufuna za bbanga tonotono balirirwe, oluusi ezimu viza ziva nambali abasajja bennyini Abawarabu n'agamba nze ngenda kuweereza viza ne air ticket ndeetera omukozi bwati ne bwati. Oba okitegeera ebintu byonna tubimanyi, sigamba nti tetubimanyi.
gogo mulimu gwotwalako omwana wa munno ne bamutulugunya bati osobola okutwalako omwana wo bamuwalawo. Ekintu ekyanyiiza nnyo omuwala oyo yali w'emukono era Betty Nambozi yali avuddeyo nga bagenda kubarescuinga abaana abo naye waliwo okusika omugwa kungi nnyo okuva mu bakungu aba gavumenti n'omukyalo omu n'akola statement a full minister ate nga mukazi muzeeyi yaluddemu nnyo yali aweebwa ekitiibwa kubanga alina ekikampuni ekitwala abakozi ebweru. Eno ebeera Baluwa sira kwagala nnyo oluusi kuva mu mbeera kukambuwala naye ate bannaffe bannayuganda bannaffe ate waliwo ekiyitirira. Mbasuubiza ku Baluwa ya Shakur ne Mariam nkyagezaako okuleziganya ne bba wa Mariam Shakur asobole okubeera mpozi nga ate twogera naye mu kamera bw'anaaba aganye tujja kunoonya the other way ey'okubeera mpozi nga ate twogera naye ng'ali off camera atubuulire embeera yonna eriwo. Mwebale kubeera mpozi nga musharinga musubscribinga batandika kusubscribinga mulabe nnyo programu yaffe eno ey'Ebaluwa. People have problems. Abantu balina ebizibu. Munnayuganda wooli bw'oba ofuna 10 weebaze Mukama Katonda. Abaana bali ku kye bakolera mu bugubi obw'ekitalo bw'aba kuweereza akasente ke kakolemu ekyo kyaba akugambye okukamukolera mu bambi akomewo ewaka ng'akasente ke weekali oba nga kye yagamba okukola weekiri okusinga okumubonyaabonya. Sijja kubeera mpozi nga ate nsukka wano eno musharinga evidiyo ku mikutu egyo gye tubagambye egy'enjawulo n'omuntu asobole okubeera mpozi nga ate alaba ne tusaba ne gavumenti mu reactingirewo. Nammwe abaatwala abaana bano muwulirize okukaaba kwabwe. Mubeere bulungi mweraba. TV leero enkya na luli Okati TV.